Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Apozzi nateera okubajjukiza nti Maria Impressions Plus tukola kaadi z'emikolo ez'omulembe kwanjula, mbaga, graduations, corporate parties n'emikolo emirala gyonna nga kaadi zaffe zitandikira ku 3,000 eza Uganda okutuuka ku bbeeyi yonna gwe gy'okoowera. Tusangibwa ku Freedom House, Nkrumah Road, Suite M663. Nga n'akasembayo tutandike temwerabira okusubscribinga ku YouTube at Impressions Plus n'okufollowinga backup yaffe eya Impressions Plus family. Mugamba muti abaana ab'omumaka muno saaka batuuze b'okumutaba. Lady Maria mukwano gye baleko kansubire oli bulungi. Simanyi oba amannya geetaagisa naye bw'onooba otuusiza okuteekayo post mbadde nsaba ogasirikire. Munnange mu 2018 natuuka nga nfuna omwami, bwe nfuna omwami mu 2020 nga nfuna olubuto. Era terwalwa nga nzaala omwana wange first born mu maka omwo. Omwana wange yali wa buwala. Munnange bwe mmala okuzaala omwami wange yampangisiza ennyumba egadumira eyo yali ya ssente nnyingi $7,000. Natandika kubeera waka n'omwana wange n'omukozi gwe nali nfunye. Akaseera keetooloola kyenva ntandika okugamba omwami nti munnange njagala kutandika kukola nga ntudde nnyo ewaka. Yabanga mubi munnange yaŋŋumyanga omanyiza ebyokutuula awaka nali saabimanyira kuba omwami oyo yansanga nkola. Natuula ne nninda naye nga sina kye ndaba kigenda mu maaso. Ebbanga lyetooloola ne mugamba naye munayo olaba otya bwe tuzimbayo akayumba mu kifo kya rent ono omungi gwe tusaasaanya ssente nga zigenda nnyingi. Munnange omwami yakanyanga kuŋŋumya naye nga ntula ne neebuuza lwaki tatambuza nsonga kubanga ssente sigamba nti ze yali talina, mazima ssente yali aziyina ate nga ssente ddala ennyingi ddala. Nze gwolaba bwe nkigamba omuntu nti omwami yannimba nankweka ebbanga lyonna lye yabeera nange eryasooka nti yali mufumbo ayinza n'okulowooza nti nimba, naye omwami oyo yannimba nannimbira ddala nti yalina omukyala. Munnange lwali olwo lwalina lunaku lukulu ng'omwami aŋŋamba mbadde njagala omperekereko ewaffe nga neetala. Munnange agenda okugenda ewaabwe w'omwami nga tugenda. Bwe twatuuka nga tweteekateeka enkeera ku lunaku olukulu tuba tufumba tuli awo tuli bize ngenda okuwulira abaana mama gundi azze nga bonna beetala beekeja ate nga n'omuntu gwe baali beetalira ate nga basanyusa okulaba baali bamumanyi. Munnange nabatunuulira ne simutegeera ne ndowooza oba wa luganda lwabwe naye kyanneewuunyisa embeera z'omwami zaakyukamukko. Ngenda okuwulira ng'omwami ampita anti Mirembe nga n'oli naye amuyita anti Mirembe. Munnange olunaku we lwaggwa omwami ng'atussa mu mmotoka ng'atuvuga fembi nze nga ngamba alinako gy'agenda okuntuma nga tetunnatuuka olw'ensonga nti yali alina gy'ayagala okuntumako. Era we natuuka wenviiramu nze nga nvaamu nga muleka mu mmotoka n'omwana n'omukyala oyo. Wazira kye saamanya nti oyo yali mu mmotoka yali ye mukyala we. Wabula abasajja muli batemu. Nze bwe nava gye bantumye munaye nga nzirayo nga nkwaza bufumbo nga nfuna olubuto olwokubiri. Ddayo ku luno olubuto olwokubiri omukyala oyo yannumba maaso ku maaso n'aŋŋamba muwala gwe nkumanyi nga ŋŋamba nakwetooloola dda. Ku Facebook tokozesa amannya bwe gati ne bwe gati, ku Instagram tokozesa amannya bwe gati ne bwe gati. Buli ekikwatako kyonna nkimanyi. Wali badde mugezi ne weesonyiwa bba wange. Namubuuza bbaawo ki munnange nze nga sikutegedde. N'aŋŋamba gundi ne gundi. Saali mubi nga nkwata ssimu nga nkubira omwami mu bwangu ddala nga mugamba munnange omukyala oli gwe twaliko naye mu kyalo bwe biti ne bwe biti azze nannumba n'aŋŋamba nti mukyalawo. Olaba nnange Lady Maria ekyewuunyisa omwami wange yali yatupangisiza ku kyalo kye kimu ffenna nga tuli gadumira okwo. Bwe nalaba omwami teyeefiiriddeyo yeesuddeyo gwa naggamba natwala obuvunaanyizibwa ne nkubira maama we. Bwe nkubira nazaala wange yaŋŋamba mwana wange ebyo tebikukankanyanga, tula mu bufumbo bwo weefumbire kubanga nze munnange gwe muka mwana wange wekka omu bw'ati gwe mmanyi. Munnange waliwo ne mulamu wange awo nga naye nazaala wange aŋŋamba kankweko ne mulamu wo ayogere naawe ayongere okukugumya nga ne mulamu wange aŋŋamba nti munnange gwe wekka gwe tumanyi, tetulina muntu mulala yenna gwe tumanyi, talina muntu mulala gwe yali atulaze, era tuula ofumbe. Falawo nga ngumira ku bigambo bye baŋŋamba nga ntuula nga nnyongera kwa zadya. Munnange omukyalo oyo lwe yankonfrontinga olubuto lwatandika okutaataagana, olubuto lwatandika okunsumbuwa ne lubeera nga luyika buli kaseera nga nfuna complications ku complications nga siva mu ddwaliro okutuusa nalina omukyala nga mukulu mukwano gwange gwe nagenda ne nnyonnyola ebyali byantukako nabako gye yandagirira gye bampa eddagala eryatereeza olubuto era nazaala bulungi abaana balongo. Munnange juzi wano nga nkooye
nkooye okutuula ewaka ng'era bw'obimanyi nga nsalawo nga nsaba muganda wange abeera bweru eyo yalina ku busente nga mpa obusente nga nteekawo akaduuka kange katunda cakala naye nga we kaali kakola wazira saakyukako ng'omukyala nti omufunye omulimu oba mpaganya nedda nasigala ndi mugonvu era ne bye nnina okukola ewaka nga mbikola bulungi ng'omukyala w'awaka. Natuuka n'ekiseera ne ntuuka okuteekamu omukozi mu dduuka kubanga omwami wange gulawo akaduuka ako kyamutabulira ddala nnyo n'anyiiga nnyo n'afuuka n'akyukira ddala. Munange omwami ng'atandika ng'okuyomba nguwi yatandise otuleka ewaka nga taleseewo ssente za mmere tuutu olwenti yatandise okugaana omusasula nti buli wamugamako ng'agamba ate oba wafuna edduuka erikola ssente kati jjamu ssente ezikola buli kimu. Ate munange ogenda okwetoloolatoolola weekuti nagezaako neeyambe naye ng'amazima nali sisobola era okukakkana edduuka lyagwa. Munange bwe ndaba guli gutyo abaana nina 3 nina obuvunaanyizibwa nakubira omwami essimu kubanga kuba ewaka yali takyaddira ddala era nga yanoba n'okugenda yagenda. Omwami oyo ne mmuyita ku Kaliro Country Resort ne nfukamira wansi ku ttaka ku maviivi gange 2 ne mwegayirira ansonyiwe akomewo ewaka era omwami yakomawo ewaka naye bw'akomawo ewaka yakyukira ddala nnyo. Munaye omwami yayavuwala omwami embeera n'etabuka n'abeera bubi nnyo ne tudda ku 0. Kyenva mugamba naye munange kale nalinga njogera naawe singa wandeka n'enkola oba oliawo walibaddewo enjawulo tetwalibadde mu mbeera nga mbi nnyo bwe ntyo nga ngamba sigenda kuswala ewaabwe nalaba wanene nnyo wagazi nga nkubira bewaffe nga mbalimba nti omwami wange yanzimbira mu kyalo ewaabwe nga bansanyukirako munange ne mama wange yali antaddeko kaganda kange kajje nange kalabe gye mbeera n'ensala amagezi gonna ge mmubuzaabuzaamu ne mugamba muganda wange nja munona kansooke tumale ebyokusenguka tugende. Munange bwentyo nga nva Gadumire nga neeyongerayo mu kyalo eyo nga ntandika kwazza bulamu banteeka ku boys quarter zeewaba wa bba wange naye gy'olaba nkuyitiddeyo yonna mbadde nkutuusa wano ku kizibu kyendika essaawa eno. Nze gw'olaba nnina mulamu wange anfuukidde ekizibu mu kafunda kali kendimu. Mulamu wange anvuma kuva ku makya paka n'enjuba gyegwira. Mulamu wange atulugunya abaana bange ekimenya amateeka. Sirina bwe nsobola kuddukira ssaawa eno kubanga bwe nali nva eri najja n'olubuto bwe nagenda mu ddwaliro okunkebera ne baŋŋamba abaana bali 2 kati nnina okutya singa nnaavaawo ne ŋŋenda embeera bwe naabeera simanyi kikiddako. Mulamu wange ammazeeko emirembe nga bw'owulira ekigambo omuntu kubeera nti akulinnyirira buli ddakiika. Omwami ye yaggweeramu ddala omwami yaggwamu takyalina wadde 10 ne bw'oba omwegayiridde ntuweerezeeyo ku kasente ayinza okukuwaayo emitwalo nga 2 n'amalanga wiikisi endala 2 nga tazzeemu kuwa wadde 10. Nze gwolaba saagala bintu bino biyingizaamu famire yange olw'ensonga abaana bangi kati bwe banaawera abaana 5 nagamba gwe omugugu gutikka famire yange bakisigutikka eyaabwe naye mulamu wange anfuukidde akabasa. Lady Maria ndowooza ku mbeera gye ndimu n'ensoberwa simanyi na kyakkola mu mazima ngenda n'endowooza oba bwe nzaala abaana bano mbasuula eno ngende e Kampala nnoonye ekyokukola naye ate abaana bagenda kuba bakyali bato nnyo. Nze gwolaba omwana wange gy'asomera sasula emitwalo 18 naye taamu eno tebatuwadde na report kubanga school fees tezaaweddeyo. Simanyi kyenzizaako. Omwami namugamba singa ajja ne tutetenkanya ne tulaba ekyokukola yaŋŋamba atya okumbeera n'okumpi kati ndi awo nsobeddwa eka ne mu kibira simanyi na kiki kyakkola. Nsaba abawuliriza abo bampe ku magezi ku ki kye nnyinza okukola oba nga waliyo omuntu ayinza okunfunira omulimu nga mmaze okuzaala. Lady Marian nsumulukuka mwezi gujja naye simanyi na kigenda kuddirira. Bw'atyo nno omwana attu oyo byebyo byamutuukako mu bulamu naye abasajja omukyala beera transparent naye mubuulire yeesalirewo akiyingire ng'akimanyi oba akyesonyiwe. Mulindirira emboozi y'omwana muwala era yalimbibwa omusajja nti yali talina mukyala naye ng'ate yalina omukyala era ng'emabega kawo katono nnyo emagombe yasimbayo ekito bwe yali mu lutalo lw'abakyala ng'aleeta obulamu ku nsi bambi n'omwana we teyamulamya naye ng'ate Mukama yamuyamba n'amusimattula. Lindirira mwerabire ku downloadinga Ride Now app ku lw'ebyentambula eby'omulembe. Ku Ride Now tulina options z'ebyentambula nnyingi nnyo nga yonna gy'oyagala gy'osiimye gy'olowoozaako gy'ofuna. Oyagala bodaboda, oyagala tuk-tuk, mmotoka ntono oba van, oyagala truck, oyagala fuso, entambula yonna gy'oyagala tugirina ku Ride Now ate nga ya mulembe ddala. Riders basufu, tulina customer care ey'omulembe. Norekyo downloadinga Ride Now app essaawa eno. Nsigadde ndi Lady Maria, your voice, maestro. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, bye.